Nammere ali mu kategori eyajja mu ngeri y'enjawulo. Tegeeza ne bitwalito ku bendulu butajja kubeera mu parliament twerimba ajja kubeerayo kubanya ko apahandi asobola okuba senga agwa mu y'omulamuzi atetengeredde. Era speed jazze nayo oyinza giyita ize come ize gonge yamita. Jofre Rutaya. Choga Nammere atwadde ka ize come ize go. Anita. Nanta wa ize come ize go. Yes. Kwajiri emyaka tejali kije. Yatubalidde ekibalo. Nti ngenda kubeera deputy speaker emirundi ebisanja bibiri. Anita Among mbeere speaker ebisanja sije emyaka 2. Yali atukutte. Yali atukutte. Waliwo ne provision yabadde aleetawo ekisanja kibeere kya myaka 7. Abadde agireeta. Kwa 2. Kakati naafuna yajjira mu wave eya Kadaga ne Olanya. Eyali wave. Nga tagikutte mu yingini yani ye President Museveni. Akamyufu kali mu State House. Akamyufu. Nga tayebwa nga Mongo tali kali mutayebwa Kadaga ne Olanya. Akaspeaker kwaliko Kadaga mama Kadaga owekitiibwa Olanya omugenzi ne owekitiibwa Tayebwa. Emmotoka cha birthday gift otugambye anti abamuzaala mu gwa 10 kyokka badde emaze emyezi 3 nga yajja bwe baba bagimuwa mweri eyaggwa bagimuwa late bwe bagimuwadde mu guno emyezi 5 bwe baba ya birthday eno bagimuwaddewa naye ekibuuzo kittima kiri kimu motoka yekolebwa mu Bungereza yagikola Bungereza alirayo gundi sanction bamusanction esanyu livaawa government okeza Rolls ejje muno Rolls omanyi mmeka mu Uganda nasooka okuwulirako ya Ssekabaka Muteesa erina museum nga bagidawulirako ng'ekijjukizo ebbeeyi yaayo giraba president agivugangako n'omutabani agamba tagivugangako kakati ekirungi kye nti ye abali talya mu nzikiza Anita Among abalaga kuwa muliraawo mu lujjudde bamwagala muyombemu ati abaganda bagamba mpulusiraji akatali kabbe oliya gumbo sura mulyawo kayinza okuba nga nyinika akanoonya n'ekizibizi n'okisuula kati nanti Rolls yabuse mu Uganda tulina abantu bomanyi nti basinga Anita Among ssente bangi ababadde mu gavumenti eno throughout nga tavangamu okyokulabirako mukwano gwange gye n'otafiire yali avuddeko ku bwa minisita naye kankwesa mu Kuteesa oyo yawumula kati naye emyaka gy'amaze oyinza ogamba Anita amusinga ssente. Alex Moji in a comedy show back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eriko Mondi, Kenya, Rema Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Fake Fameka, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madratan Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Show on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Naga ka story yange ekigambo it is happening munya oluku Shalom 256. Nana subscribing kindly twegatte ko mpola so that you don't miss out information that matters to you. Alego ya subscribing notification bell gise so that you get notified and every time that we upload. Eya kanda bokusose yakagula esimu yafana azukire yakava mukomera nze Shalom Haddad Kawesi era nga emba kusetsi bakonze company na fa Semton Construction Company abako tunguse byozimbisibwa
bakuba surveyor z'amayumba, land surveying, byonna bakunamba essimu eriawo. Olunaku olwaleero lunaku lwanjawulo nnyo, tulina veteran legendary musajja munnamawulire Siraaje Lubwama annyonnyola ensonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga mpola mpola. Tusanise okulaba ssebo mukama wange. Nange abatulaba ku Shalom 256. Ku Shalom 256. Mbalamusizzaako nze Siraaje Lubwama. Amawulire ngaluddemu okuva mu 93. Oli mawulire. Niwe gawummulamu nga ndi deputy mayor. Nasigala nkola mpola nga freelance nga saagala kubeera attached ku media. Yonna. Paka lwe nagawummulamuko nga ngenza okusoma mu Missouri University mu 2021. Missouri erudda USA? Missouri University eri California mu USA. Agenda kusoma investigative journalism naye ku ssente za gavumenti y'omusolo wa America. Se ya Uganda? Se ya Uganda? Era ogundi okumpa bayita mukama wange yali wafula ogutu. Ebiseera ebyo. Kati baali wabulayo wiiki emu nga bagimpa myezi 3. Embassy n'enkubira nti togende nga toleeta obudde bwayo. Kozo genda wa kyala yali Muganda. Bakola ku embassy. Watamanya bimanya nti bakuwa. Muganda simanyi gyendaga. Tiba bakuwa gundi twagiweereza okumonitor ngenda nnumba wafula ogutu. Ngamba tetugirabanga. Nengamba embassy nti tebagirina. Embassy nengamba jangu. Nibandaga received copy. Ngiriko stamp ya MD. Daily Monitor. Era gambi ya receiving. Nenjiwa wafula ogutu. Secretary n'aginonyeza essaawa 3 n'agiraba nga bagisumulula. Nenga weeri. Ne bagirekawo. Nezira nenjitwala nga nti abatukubirako wano bagamba mu linnya lyo bateekemu omulala. Ne tubagamba nti siffe tulonda wano ku embassy bakulondedde. Teza kuvadde enkokola bazikuba mulago zaaliwo. Washington okujjako ng'otogenze ate ekyo kiba kya mulundi mulala ne bawa omulala. So mu Uganda mu Africa twavaamu 9. 25 bava mu continents ndala. Ez'enjawulo. Tusoma investigative journalism n'enkolayo internship ku Sky TV ne Philadelphia Inquiry lwali lupapula lw'amawulire nga nkola program bagiyita If You Were Judge. Singa gwali mulamuzi. Singa gwe mulamuzi. Wandi gusazo otya. Mu court n'endaba controversial cases ne reporting and reviewing. Internship neggwako ne bangamba project eyo bw'ofunanga chance gitwale mu maaso If You Were Judge. Bwe ntuuka mu Uganda nga nkwataganye ne Right Honorable Kadaga ng'omu ku bamuwa amagezi mu ngeri ya Nakyewa n'abamawulire abalala 5 n'angamba nga tumaliriza bye twamuyisaamu mu byobufuzi mu magezi yagatwalanga gamu n'atagatwala naddala mu biseera bya togikwatako egirimiti tulina ebintu bitwagala erimu ne bimudibirira oyo twamugamba togikwata gundi tamulimiti gatwadde obuzindaalo mwana kutaddeko akazindaalo anko kwekali yali agiganye giwolanya ate nga yitamuwa kuteesa naye kwolwo yagimuwa olanya n'agituulamu lumu n'emwokya n'agamba ngenza Mosiko ennaku 3 yamalayo wiiki Honorable Kadaga nga pulezidenti ate agyagala egirimiti yamusukkako paka lwe yamukubira essimu emirundi egiwera nga takwata nga tayagala alinda olanya akole ki akomewo yabaagibeeramu pulezidenti n'anyiiga olumu n'agikwasa owa security yagikwata yali akulira security ya Kadaga bamuyita Azira yakwata essimu namugaa giteeke ku lawudi ogimumpe nvuyire ng'agaana ogikwata n'agikwata era process n'agikuba eniggo ne givuga mu palamenti sokoleke President Museveni yatuukako akaseera ng'akubira Maama Kadaga ataagala mukwata ayagala olanya akomewo ate gwe yayitawa naye ku kya age limit yagimukwasa kubanga kyali nnyo mu bankizito wanga kyokya era process eyo yaggweera mu miggo naye before miggo waliwo okutya tenya eweze ennamba ne waliwo abayinza obutajja waliwo abali baagala okwebuzaabuza bagaana okujjako ekkomo kati nga bagamba tunoonyeyo akasente tuwa opposition naye nga tuziwa condition agreement eri nti batuule mu parliament oba balonda against naye nga kola mu ki ejjudde
Era sente ezo baziwa aba MP nga batano abatazikwatako naye abasigadde waliwo MP omusiraamu okuva mu Busoga yaziteeka ku akaunti z'abanne kati nga ojja okuwuliriza nammere simanyi nani kati mutegedde MP omusoga oyo simanyi nze mutegedde yakwata sente n'aba opposition babagawadde mutemugaa kulonda naye batakwata abatono mu opposition mwalimu Ibrahim Ssemujjunganda yagaana okukwata sente za Museveni tebaziteekako ye tebamuterako zaali sente meka zaali miliyoni 7 simanyi bwe yazigaba yaziteekako benezi bafunanga anaana kakati koolo arrangement yali nti bwe mumala gamugenda okutandika okulonda baggalawo oluggi teryayingira naye Kadaga yakkiriza n'ayiwawo omulimu obubiri ne baggulawo naye yali kukanula nga ajja n'alonda naddayo ku cupa otogikwatako egiri mityawo opposition bagiranga ne badda mu koyido ne batunula mu kamera tetuganye kino tukyakiganyire wamulanga ne bagendako mu karestaurant ne baddayo kola muneewera navaayo saawa 3 nga ngenda ku Musunsuzi program gye nali nkola ku Soroti TV omusunsuzi ne bakola ki ne mbaleka mu kusatu kuba nalina okutuuka nga nye tezinnawera ng'ate ngendera ku booda kati ekyo ne kijja kati Kadaga bw'amaliriza atugamba ffe abataano n'abamawulire abamuwanga ku magezi kinjagala kubasiima naye mafunire omulimu buli omu wakola abamu n'abateeka eyo mu ICT abalala n'abateeka wa ne mugamba sikola mu gavumenti wagaana nagaana nangamba nkukolera ki ne mugamba nalina pulogulamu gye nali nkola ifeja njagala giteeka mu Luganda singa ggwe mulamuzi era ne mugamba wandiisa ne Third Eye Media Center egicontrolling nenjagala gikola under BBS nga gwe onsasulira program nga nze bansasula musaala era bwe nagenda nendaba CEO Sembajje nga ngenda kuleeta program ya Kadaga yanzikiriza nenjagala munkolere proposal Sembajje n'agamba nti oli mu birooto ffe baatugana dde okututeeka ku bakabalinga ki Parliament tebasobola kukuwa nga tosasula teyambuulira lwaki babagaana olina okuba nga osasula NSSF oba pay as you earn okufuna access eya Parliament kyova olaba NTV tefuna buzibu UBC tefuna buzibu bagasula NSSF agamba ebyo birooto byo kati mwalimu John kati ali mu Spark nga yakolera adverts mu BBS nanganze noonya sente tewali kinsala kukola gundi program tewali kinsala okukola application gy'osaba nso gikukolera nateekamu $2,000,000 per month nga tulina kukola program 4 mu mwezi buli wiki program nga mumanyi yakunoonya emisango giganye okufuna obwenkanya ez'enjawulo ngireete ku mpewo omuntu wa bulijjo mubuuza singa gwe mulamuzi wandigusaza otya na $2,000,000 nazikkiriza nasasulako myaka 2 upfront emyaka 2 BBS yamala ebbanga nga tensasula mu bitundutundu commission wange yo 10% naye ng'omusaala eguupa nagwo oluusi nga gukerewa nenziramu nentawanya Kadaga nfunye ekizibu munange ate nakuba program naye tebansasula kati ojja gwako ne mugato bawa sente nga tebasasudde sente zange tokola tolinewinga era ne bansasula ne balinewinga ndoze emyaka 2 ogwaddako teyagusasula ogwasembayo ogwokutaano ndoza yafunamu lwate weekolera ekintu kyekikyo n'okole kaakati jjukira nalina special identification ku Parliament zitali zino press card babamuweereza bafuna bwe yaggwako n'agamba Chris-Obola agirenewing nagati program agifuna mu irregularity tesobola tena kubaawo namugamba gwe nawe wajja wano ng'oyita mu Kamoli onaaba tomuwadde ono program nja kugikola ki ate yagimpa nagifuna through somebody else Chris-Obola yagaana Chris-Obola ne bamugoba simanyi oba waliwo ensonga endala eyamugobya nagenda mu kooti n'emuzza Kadaga n'akyusa ebinyolo n'ateekamu ekufulu endala nga tasobola ku access
yajja accessing ola nyamaze kulya bwa namulabanga akuba n'enduulu maama ntalo yawangula kati ebadde eyo preamble kati program eyo bweggwako aba BBS nabanga tetukyasobola kugintaininga kuba terina sponsor bayigudula kanefuna sponsor omulala mu linnya lya David Senfuka nga jjanjaba kansa ne sukali ntandika okuleetako abalwadde be abawonye scientifically nga bagiyita obulamu bugagga nakati ebaddeko up to last year ku BBS naye nabo natandika ogisponsoringa nembeera nga nsavaivinga kati nayo neekutukako nevaako kati nyimiridde kweno singa gwe mulamuzi naye nina essuubi nti president yakkiriza okukulaakulanya eddagala eryo lijje mu kadomola baliteeke mu mpeke ng'ayambibwako naggagga mu nsi yonna aloni masiki ngayina okugamba dokita ono Senfuka kati awo wendi so wemba ku programu eyo noonya ebintu ebiri emabega w'amawulire noonya omuntu anyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala ne mukwatirako ne musindika ne tulemererwa ffembi oba ne tuyitawo ffembi kati eyo programu gikola nga nsinziira kweyo kampuni era abandaba eyo ku mukutu ogwo ndi ku simu namba 07 08 702 164 eyo teri ku WhatsApp ya WhatsApp eri 16 0772 455 291 katugende ku programu yose ebadde preamble ennungi ennyo lwaki tolecturinga amawulire ogamanyi era ono mu Uganda we like what we call investigative journalists tebaliiwo n'abaliwo nyinza oyaga kisitole kasita bampayo kasente ekyo nga ntensonyo nga so tugiziikira awo tisobola kubeera lecturer lwaki saabusoma zinagenda kufuna ebyo kufuna kubuuliriza twakwaya knowledge era bagenza okundaba nga bangoberedde engeri gye nakavalingamu ensonga ezimu naddala olutalo lw'Ekongo emyaka 4 ekyo bakibuulirako batono lwaki nali omu ku baalonda twavaayo n'owa Kenya yali amuyitanga David Mugonyi ali mu nation mu Africa twavaamu 9 eri nevaayo 25 nga gwe investigative journalist mukwano gw'abangi baamutadde Justin Nammeere naye Munnayuganda gaakumanya nsonga ki eyakwasizza Justin Nammeere omubaka omukyala ow'ekibuga ky'e Masaka. Nammeere from day one mu Kalulu yali very controversial era ojjukira nti Kalulu kokka akaddwamu emirundi 2 ak'e Masaka okubala ojjukira nti naye yasooka okulangira baamugjawo owokubiri n'agamba bwensangawo yali amaze okukola ku by election 2 the count n'azigaana n'agamba nti boxi zaali tempered with tekikkirizibwa kati eno n'asangamu emu eri tempered with nga nti ayo tujjajjajjako naye katubale ne babala olunaku olutali lumu nga ye omulamuzi ayise ne ba court officials bebaali ba agents nga ye returning officer omulamuzi ng'era yalinanga obudde obuvaawo ko n'akomawo era yalangirira byebyo naye in between Museveni atubuulira ti Nammeere yamunoonya awo mu controversial yali counting nga bitabuse n'agenda aba security SFC ne bamugamba nti please tolina appointment na his excellence aga nze sinoonya his excellence noonya chairman w'ennyala Kalulu kafa bali mu kabu manya we Nammeere ate yali mugezi aga nze saagala president Museveni nze noonya chairman wa kibiina kyange and she succeeded n'afuna chairman president olw'okuba yali ayagala nnyo Masaka yakola kyonna ekisoboka okulaba nga akalulu ako Nammeere kaba mu favor ya Nammeere akakwa era yakatwala tegeza president Museveni yaleeta obuwanguzi bwa Nammeere most likely nti kiyinza ne kooti eyinza okulemwa okugusala mu twabadde nga tuli mu jjaganya eno Frank Antambi tumutwadde erya Nabbi kuba yagamba Nammeere tajja bba mu parliament wadde anaalayira nga tugamba abasajja boogedde bituufu nga tugamba ayinza okuvaayo omulundi guno obutafaanana
kulonda kwa bapalamenti yabayiseewo kuno kubaddemu obubbi bungi obw'enkokonala okulonda okuwedde nga kwenyigiddemu n'abakungu ba electoral commission abalamuzi abamu nga bali compromised ku nsonga ezimu era toyinza kugamba nti kubadde free and fair ne muri tweet yaabwe bagamba president ndi fwe batuwabira nze bananga kuba waggwanga gundi tuyambeko batuli bubi kati kwe kulonda okusinza okubaamu abantu nga bazaana opposed okulonda kuno okuwedde tandikira ku right honorable speaker but was it right omukyala bajjamu abantu babiri nga bagamba si nzaala ya Bukedde ne bakakasa nti nzaalo ya Bukedde the commission neteekayo difference nti abo tetubamanyi mu Bukedde naye nga baayo omulala atali mu abo najja ne bamugamba nti essaawa ziweddeko amasannyalaze tewali ojja kudda enkya ate tebamukkiriza n'enkeera oyo najja unopposed Anita Among deputy we naye bwe yakola bamemba bangi aba parliament abajja mu ngeri ey'olukujjukujjo ng'afuna kyasi n'akolagana n'aba mafia mu electoral commission ne bamugamba nti ono alina abantu be yaleese wano bano emikono tegiwera ng'oluusi bakolagana n'abadiso ne batiisatiisa nti gwe wagira owa opposition jjayo omukono najja naganuzita saaguno teyagunsabye byalimu kanga kasa toweza 10 simanyi 2 ng'olina 19 nga nti procedure tewagimazeeyo ono yajja okujja naye wano kyatutuukako emakindi tetulina mmeeya mulonde kozi oli bamugjamu bajjamu abantu 11 kati ono aliko nga bagamba alinga abazungu tebatuukiriza ate oyo si yasoose yakikolako ne kubwa kansala n'agamba bano beewandisa mu bukyamu kati naye era kikola kati syndicate eri wakati wa electoral commission ne ba individuals abalina selfish interest nga bo kyobulaba misango gibadde mingi obubbi bubadde bungi kakati nammeere ali mu kategole eyajja mu ngeri y'enjawulo tegeeza ne bitwali tukuba enduulu butajja kubeera mu parliament twerimba ajja kubeerayo kuba nako apahandi asobola okuba senga agwa mu miti y'omulamuzi ateetengeredde era speed gyazze nayo oyinza giyita ize kamu ize gonge yanikami Geoffrey Rutaya choka nammere atwadde ka ize kam ize go nanita nanta wa ize kam ize go yes kwajiri emyaka tejali kiki tubalidde ekibalo nti ngenda kubeera deputy speaker emirundi ebisanja bibiri Anita Among mbeere speaker ebisanja sije emyaka 2 yali atukutte yali atukutte waliwo ne provision gyabadde aleetaawo ekisanja kibeere kya myaka 7 abadde agireeta kwa 2 kakati naafuna yagira mu wave eya Kadaga neolanya eyali wave nga tagikutte mu yingini yani ye president Museveni akamyufu kali mu state house akamyufu nga tayebwa nga Mongo tali kali mutayebwa Kadaga ne olanya akasipiika kwaliko Kadaga mama Kadaga owekitiibwa olanya omugenzi newekitiibwa tayibwa yafuna 1949 gundi nasi kati nali kusimba yali Saturday nga nkola analysis nga ndaga nti Kadaga chances nene zokka wangula baba independent alina about 70% abamukkiririzaamu NRM abasinza olanya kati waliwo yali akulira security ya right honorable Kadaga nankubira nga tuli mu break awo mu Kalango ngamba tugenda Ntebe ne maama awulidde analysis yo nungi mu birala ne mu opposition mu independent nkyamu alina 90%. Nichongera okunywera. Ne mugambe ekyo kiki nze bwe mbadde ndaba waliwo abalabye kiri good. Analysis yange nja kugisigaza. Mfuno Masimba wente ku gate nesanga brigade omunga tuddawo ayimeddawo. Siraje jangu lyote yendi.
President yawulidde analysis yo ku ssimu. President Museveni Angambye nkugambe kola analysis za DP NRM zivueko. Akawulu ke NRM kagenda kuba kakiyeekera. nga brigadier yagamba Message ogifunye nti ngifunye. Brigadier yagamba President Museveni program yagiwulidde akugambye gukona analysis za DP vakuza NRM nali wa DP nga mmanyiddwa nnyo n'okugenda ku State House nga bawabidde Kizza Besigye awabidde President Museveni election petition nawerekera ku bali ku ddembe nga ne bannamawulire abalala oba yali olanya ofonofono ne batulemesa okuyingira okumala eddakiika eziwera. Museveni bw'avaayo aga abadde pitu basanyukidde mujje ffe twaniriza wano buli muntu yenna n'abatugeraageranya ku bidomola. Ekyo yakiyisaawo naye ng'akubanze Basiraje Lubwama kuba nali ku CBS neŋŋamba Medi nti ntuuka mu situation nga bakandidate ba president basigadde babiri Yoweri Kaguta Museveni n'ekidomola nga naye ekidomola kirimu amazzi nonde ekidomola ku ballot paper. Ekintu ekyo president kyamuliiza ate yakola bulungi n'akyenjatulira era ekibuuzo kye balingenda mubuuzaawo mu electoral petition kyannemu okumubuuza yakwesooka anzikiza. Ekyo ne kiggwa. Kaakati wano we tutuuse tubadde ne Kadaaga ekisanja kiri eky'ekkumi. Kadaaga ng'alina influence ku parliament ng'alina influence mu bitundu ebirala ebitali Busoga. Yaleetanga ebintu tugeze ebijjanjaba eby'omu ddwaliro ebyuma biki n'abiwa Kalangala yabiwako wa n'abiwako nga ajeno lumu yagendako mu Western munaddiini omu n'amugamba you were presidential material. amusiikuulira akalimu obuuka nekitandika okutrendinga. Kadaaga n'avaayo n'akola statement sina interest yonna kubeera president. Lwaki batyawo? Ate ekigambo ekyayita president yakikakasa yamanya yakiteeka mu mutima ya making sure nti Kadaaga tadda ku bwaki kuwa speaker n'aleeta Oulanyah. Kadaaga gundi yali amulemesa tayebwa yavaamu ayomba n'agamba nti nze obwange 547 ngenda bogatana obwa Kadaaga tulemese Oulanyah. Ekiro ekyo Museveni yanyumya president yanyumya kiyamunoonya n'amukubira essimu n'amugamba ebyokwegatta ne Kadaaga biveeko jangu tukole nja kuwa omulimu era mugo kifuipu. Ye warning eri gye bagamba nti enkola yiye yali yakiyeekera brigadier kyakuwoninga era tayibwa n'agenda kuwa kifuipu. Kaakati omugenzi bw'amala okufa actually before nga tannafa omugenzi Oulanyah nakola stories 2 ku land issue e Bukedeya nga waliwo ababba ettaka nga bagamba ettaka eyo president alinamu interest era ne bagobako abantu Mama Anita Amonge e Bukedeya 225 naye nga information egamba Anita alina influence ku kyo naye nga mubawaaba ne bawaabira taliimu. Kati bwe nkuba story esooka namubuuza n'agamba talina mu interest naye nkuba story ey'okubiri nankubira nga ndi mu observer Biden nga Siraaje ngenda kuwaabira n'olupapula ndiwaabira ogamba ndi mu bintu bya gundi bya Bukedeya ettaka teririiyo ne muganza simanyi Bukedeya baitonale I've never been there yali deputy nangamba temanyi Bukedeya jangu kutwalayo ku ssente zange kuliisa tambuze okomewo oyogere ekituufu. Ne mugamba sobola kugenda Bukedeya lwaki? Ne mugamba nti Bukedeya wafuddeyo chairman wa LC5 mugenda kudda mu election. Information gye nina ebimu ku byavuddeko kufa byekuusa ku ttaka. Kati lwaki nze ntwala sirinda hedi yange Bukedeya ebyange nja bisanga wano era bwompaabira nja kuba owaabidde abakuwaabira mu kkooti nze nja kuba mujulize kuba sirina kyenkuwaayire ate buli story gyenkuba nkuwaako nfunako komenti naga nsiddamu giraba nenjikuba nga tokidde njikuba
n'abako document gye nakootinga n'antumira sabbiiti ngimuweeko. Temuga omukazi yangambye okunsiba ate gwe mmampa document. Nanga no agambye gimuweeko mu mutima mulungi. Ne mugamba mpa WhatsApp yo. Ne ngimuwa. Kakati we mmala ogikuba Oulanyah bamutwala ebweru. Ng'alwadde. Kadaaga ne Mawu bamuwerekera. Nga bwe balwana kati baali mu nnyonyi emu. Batwala omuntu ne baleka muganda waabwe. Kadaaga n'Oulanyah. Bagenda Seattle naliyoko. Bagenda mu ddwaliro. Kati nkwata foiro kuba okukakasa nti president aliimu. Nafuna information nti ettaka eryo liriko foiro ya ISO. Abayisa ab'omutima omulungi ne bampaako kopi. Ne nkwata kopi ya ISO, ne nkwata kopi ya kooti, ne ngisitula ne ewa Police Obola. Andabi agirage gundi. Mama Anita nti ebintu sibikulyetinga. Weebiri. Bwe natuukaawo Obola n'aŋŋamba gundi yawerekedde mulwadde naye yagambye bw'anadda akimanyi oli muwagizi wa Kadaaga. Programu yo bw'onaaba oyagala gyagikuddiza nti yeekuluma. Nemugamba ogimanyi wagirwana nemalako emyaka ena. Naye wanyimba siina nkuwadde information okulaga nti sikulyetinga story. Siina kyenfuna kumumalisinga. Simulinaako tabbu ate seegaana nti Kadaaga si mukwano gwange. Ne Kadaaga talina relationship ku ttaka lya Bukedde. N'aŋŋamba kaamala okudda naye family ye Oulanyah abadde eyagala oyambeko gambe mwana Senfuka bamutwala e Seattle janjabe kansa. Nkubira Senfuka n'agamba nti nzitembe yaddagala. Oli eddwaliro lyasazeemu okugendamu bw'ayagala obulamu bwe bujjanjabwe. Bw'alivaayo ng'ayagala wange alikola ki? Senfuka yali asobola okuwonya Oulanyah? Ajjanjaba. Naye simanyi Oulanyah oba yalina ekirwadde ekya kansa. Naye kansa yali ku bulimu ku birwadde. Okusinziira ku Police Obola. Ng'alira ne sengaawe gw'aŋŋamba mujjanjabe. Unfortunately Oulanyah teyakomawo. Amawulire ge nagasanga ku social media tyafudde. Kati ne nkubira Mawu kuba nali mmanyi nti agenze naye. Afudde bulwadde ki? Mawu n'aŋŋamba ekituufu afudde. Naye siri mu position ekuwa information kyafudde. Naye kankuwa essimu ya muganda we nkuwe n'essimu ya taata we. N'abimpa. Nenkubira muganda we nga takwata. Nenkubira taata. Taata n'aŋŋamba mwana wange baamuse. Efudde butwa. Kozi taata. Information ogijjawa. Yaŋŋamba ng'akyali mu Kampala. Era n'ambulira omuntu omu omwami Bukedde enewaabwe gy'abeera Oulanyah n'omulala ali Kampala mukyala. Nemuga osobola otulira amannya n'aŋŋamba nedda. Kamala okuziika omwana wange. Wakati awo NTV nayo neekuba amawulire ng'ekwotinga taata we Oulanyah. Agafaanana aganga saagakuba mu obuzaava naye nagateeka ku online. Omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo mukwano gwange Enanga. Buli muntu yenna eyayogedde ku kufa kw'Enanga nga munnamawulire abeere mwetegefu okubinnyonnyola poliisi. Nani omu ku bo. Nkubira atwine nemugamba nze tonkwata mbuye wuyizo nsamoninge. Ne gwe nabiggyeko taata we mulamu gy'ali. Bwe nnyamba naye nabeera wajja kunjulira nti yampadde ki? Information ye. Atwine n'aŋŋamba ndi musiru. Omusajja agenda kuba kukungubagira muwala we ennaku manye mutabani we ennaku ezisukka mu tawunzi nsooke samoninge ku poliisi. Ebyo byammwe n'Enanga. Story ne Samoni simanyi gye byafiira. Naye finally omugenzi omanya taata w'omwana baamubudaabuda ne bamuwa n'akazindaalo baali bajje ku line up y'okwogera n'ayogera. Baramujje ku line up y'okwogera taata w'omugenzi? Yes. N'ayogera n'asaba abaana babadde ayamba bayambe n'ennyumba ye bagimanye. Anita n'ateekawo ne Oulanyah Foundation. Ate okulonda ku Oulanyah kujja. Jjukira balonderawo. Tewababudde. President Museveni ajja ne bofi mu Nkwawa. Nga gwayagala Afrika. Lwali atembeeta. Agenda okusanga nga Oulanyah musaze ensawo.
amaze okompromisinga seeke yonna nga ekulembeddwa vice chairman w'NRM Alhaji Moses Kigogo. Agenda okutandika okunyumya emboozi ye nga bamugamba His Excellency kati tulina procedure. Mapakabulo yajjanga vice president, sekandi yajjanga vice president okusooka, Kadaga yajjanga vice president, kakati tulina Oulanyah afudde, waliwo vice president. Eyo procedure gitwandibadde tutambulirako okusinga okwetemamu nga twakaziika ne munnaffe tannaba kutereera gye tumutadde. President n'agamba bofe wali waliwo issue eno. Tezo both yalina kujja lulingo Oulanyah yakafa. Yes. Jukira Honorable Basalirwa yeewandiisizza ku baagala ekyo. Era akalulu baakagenda mu babiri. Anite ne Basalirwa. Basalirwa ate wajjema. Yes, yeewandiisa. Speaker olwa MP ne oba independent. Osobola okwesimbawo. Kasooba ng'osobola okunoonya akalulu. No convincing abantu. Ate jjukira wajjema yali akalina kanoonya nnyo. Obululu bwe yafunanga bungiko. Awajjema. Era bagenza okumalako ekisanja nga bali omu ku omu bamukwano nnyo. Yes. Kakati ekizibu kizze bofe amuggyemu president. Mulesi kumukubagiza yalina kugoba maama wa taata wa Nammeere. Sempijja. N'aleetawo omukulu oyo. Both. Jamujja okumuteekaawo wava first son Muhoozi n'agamba ono cabinet eno yasinze okukola obulungi oba minister kituufu eyo assessment ya Muhoozi sigirinaako bugaaniro na bukkiriza kati issue eri emu President Museveni atunuulira performance ya Gold from the day one. Anakola KPI performance indicators ku mulimu. Waliwo center always aitinga na milioni ana simanyi milioni meka 25 simanyi meka nano nziyegana nga abasatu Nupa president wa Nupa agambye bano bazirya nivayo Nupa yazirya azizeeyo ana bali basatu bokka abavaayo naye yazizaayo yali Kagabo. Tumujjuke kabatwaha n'agenda wa leader of opposition then Honorable Masha Simbo nagati kankuwa omusirikale akutwala ewa eyazikuwa namutwala ewa kanitabu nanga nze sikumanyi ne ba MP wange walayira ddi sukulaba nako yamaliriza musindise wa Aigigi Betty Kamya n'akwata ekizibiti simanyi oba ekizibiti kyalagawa kya milioni ana ekyo skadi nezijja nga zifa ne milioni ana up to now teriwa amawulire amanyi lwaki baziba naye nga baziba wabaka ba parliament n'aba NRM naye tekikola amawulire wa NRM okulyana kikola amawulire ngowa opposition aziriddeko kuba sukaali sugar bowl bwotagibikka ekikedde nayo kirya n'omuntu n'anywa so anaago waliwo project ya Bujagaali Parliament yalitagenda kujizza bujja. President yalagira Tayebwa asalama magezi gonna. Bali Nyowenge? Contract ya Bujagaali. Muwanga omusibe kati nawo mobilizing abanne baleme kukiteeka. Tekyali ku order paper. Oyina agamba nvaako nze ndi ku order kintu bakiragidde. Kati nga Kabanda baganti nze ndi ku order ya chairman wa PLU. Nibakireeta sente ne zigenda nikiyitawo. Eyo scandal ne wajja wabeerawo skando ey'okuzza obujja aba MP abatalina bifo mu parliament nga batuula ku kizimbe kya Sudiru. President n'afuna information oba misinformation tewaliwo ekyoja mu miro. Sudiru okubanga ekizimbe kya Kingdom Kampala kye kituuza abaka ba parliament. N'agamba temuddamu kubatuuzaako. Either mufune ekifo ekirala oba mujjemu mu kizimbe ekirimu lands ekirimu education ekirimu Uganda prisoners kyemba muddaabiriza batuule omwo nga loko bwekola ki bwezimbwe. Jukira loko nayo yayongerwamu supplementary 2
awo nawo waliwo ekibuuzo bijja okujja Anita Among. Kati ezo ssente ekyojja mu mire ekigambibwa kyekiseera kyekimu akulirira security ya Right Honorable Anita Among wabulirawo n'agenda mu America. Jjukira bagenda nga viza ekyaliko. Ekitereke kibuze mu nju gye yamugamba akiteeke mu kitanda. Aye naye abuzeewo. Ekitereke kyabula. Agamba gwe leeta erinnya lyange sirinda haidi yo togirina. Anita wagambye nti waliwo abannondoolo okwagala okukola ki. Nga President akinotinze ne ddiiru agambye eya Parliament eremekola ki. Ani afiiriddwawo? Sudiru afiiriddwa ssente awo. Loko naye afiiriddwa ssente. Bateekako bulooka emu buli lunaku ne batuula. Ninga babongera ssente ziwe zikimala. Bazimbayo kabulooka kamunassaako. Ne balaga nti weebali olunaku lweri eyo sikando yakomeka. Akaali ka sikando kali wakati wa Anita Among ne Kadaga. Nga Kadaga nga gundi aganye festival za nyegenyege ezibeerawo mu Busoga okubeerawo. Dagamba over my dead body tizijja kubaawo. Nabanja najja nagati mulimu ebikyamu tujja bijjamu nezigende mu maaso. Kadaga n'akomyawo omuliro nagamba mulina ebimansulo ewammwe nga ffe tetubigaana. Ekyaffe kimugaana mwagala tusosola. President ali quiet. Olutalo taliiyo. Naye ennaku zigenda okutuuka n'awandiikira Kadaga ebbaluwa ng'ekkiriza event eyo ebeerewo annually okuattractinga abalambuzi. Nyegenyege. Ogirabanga entono naye ku musogo wa wansi nnene. Kyeyongerako. Ewiiki ezebbiri ze bamala awo enemu eri official naye basooka kujjawo mu wiiki emu abalala ne bongerayo ne wiiki ezo. Abatunda chapati awo bagijja ku 10 ne bagiteeka ku 3. Economy neetinta. Bwebaamu amagi 5,000. Okumala omusogo okufuna chapati eyo natunda sizoni eyo eba sizoni katereka mu buulo. Ekyokubiri n'abalambuzi bafunamu. Ekyokusatu bapangisa ebizimbe ebiri awo ebyabannanyiniyo. Kyogenda okupangisa omwezi n'akuwaza ssente za mwezi 6 naye abeere mu wiiki ezo 3. Omusoga niyeddabulula. Hoteli ya Kadaga ejjula mu gwa 10. Endala nezisooka zifunako ki kuba eri Kingmaker. Kati eyo festival ono n'agirinnyako. Ne wabeerawo olutalo Kadaga afumbiddwa mu Busoga. Anita Among alinamu magogo. Afunye magogo. Era waliwo interference gye yakolanga. Madamu n'akola ki? Na complaining. President n'agamba Kadaga gundi Anita Among bw'ogendewa mu Busoga genda mu Budyope. Togende wa Kadaga. Togenda ku general event yonna. Genda wabalo ebibyo bikolere Bukedeya. Era waliwo okusonda ssente kwaba MP awo. Anita Among teyalinnyayo. Yaweereza ssente ze contribution ze. Abadde mulungi mu kugambye abadde ssente. N'omutima omulungi okufa contribution ya Cancer Institute ensambya. President yawaayo obukadde 2. Speaker n'awaayo akawombi. Teyalaba mukazi wattu, teyalaba maama, teyasoma baba lwa mubasa. Mukama wo omutadde mu kifaananyi. Naffe twasoma batuyite twasoma. Batuyite twasoma. Batuyite batuyita. Toyagadde kubanga abakozi abali mu Parliament aba technical tebateekwa kusukka mu 2 bali mu 7+. Nga bayingiddemu irregular ngo tuli ensambya Cancer Institute. President Museveni ni sente yawaayo obukadde 2. Owekitiibwa Anita Among n'awaayo billion. President yatule ebbali n'akolamu ne bw'ati naga kati ekyo kya president sikimanyize nkulaga kintu nga wekikola ki wekize kyanfoldinga. Wakati awo mu 7 waliwo kiro Mongo gyekozere billion 5 za mpuuga. Waliwo 5 byebawa Anita Among okola ku nsonga za Northern ne 5 ebirawo Eastern ne zafulumaawo mu Gw'omusanvu last year. Ne wajja wabeerangawo ssente nga budget ya Kadaga agenda okuvaayo nga budget ya speaker zino za impressed ziri billion 4. Olwaliro ziri billion 18. Eza
speaker Anita Among wetwogerera wabadde speaker nga zava ku billioni 4 kazilioni billioni 18 akulembera gundi parliamentary commission yabeera speaker era yakulira okutematema wabanga 1.7 billion bagamba nti gundi yatwala katana abantu batwala 8 eyakulembera yatwala komeka akulira ekintu sibanyenji butabalika butabalika wabadde wajjawo ebintu ne beegabira tuno tukyegabidde naye nga making sure nti deputy we naye afunako slightly less babadde batambula era olinga nti ziwe ndi mala ekisala kino kyokubiri nete batali innocent zembadde manta yewali zibadde muhamu awo tewawirawo erinnya lya Tayebwa ku poloti eryawo yagiguladde so tewali abadde innocent zembadde manta Tayebwa yali safe nnyo kino ekintu kifaanaganako ng'ekyamabaati g'ekkalamujja abaagafuna mu bukyamu baali bangi nga mulimu ne former speaker nono speaker ne speaker gwe baleeta oboth naye kyagenda okumaliriza nga kikutta abantu babiri akubira ensonga za Kalamujja n'omumyuka we omumyuka we ali ku myaka 4 ne fine mukama we akyali mu constitutional court naye yeebuzaabuza naye ayinza okugendayo senga baali bakozesa ya district emu senga bannabbanja bonna bali awuze ne tufuna cabinet empya ko bonna buba bubbi baba ne yagamba nti tabba yali Anita Among yagamba nti oboyo goloti kitutu byamabaati bya yetika omusalaba gwe buli muntu president n'abonaga buli muntu eyakwata ku bbaati alizeeyo ne yalirabako obulabi mu lujjalo Wasajja yagamba nti nze nazuukuka gagudde mu daba mu bank bisatu namba gano kiki ate nina abanja abagagala gabuuka Kadaga yeka yali resistinga yagamba nze nali nagasaba dda ngasabye ge Kalamujja era mbamu gwagala gali ku health center ngajieko sijja gasasula yomu ku bantu abayimire ku mugongo abalala bonna bagazaayo ate Anita bambi yagazaayo emirundi 2 Anita yasooka nakola voucher bamukolera amabaati 7 ne bagamba voucher yabuze agenda okuddayo okusaba olusaba nga bagongeza gali ku kasanvu ku mitwalo 7 buli baati mu 12 nago nagasasula n'omusibe yagasasula okujjako agabulako amatonotono ge yakolaki gitutu kati yo manya gundi na ndutu yoyo yali sacrifice bamwayo nga sadaka mu bintu byonna era alikyejjusa kyakolaki kyatuuseeko ekyo eyo scandal naye neyitawo kati scandal eri recent yeya okulonda kwa Seeke utalo lwali wakati wa Kadaga Anita Among Kadaga afuna sente okuva namba yemu president 1 point something over 8 nakola campaign 3 months back jukira yeti yalina okunoonya kaluka president kwati yalina amuvuganye yali yayiseewo Kadaga abasoga bakomplaininga omuntu waffe bamuganyire okukola campaign nga bakwata yo lunana ngibanga wiki ne helicopter yogero noonya kalu naye of course nga amanyi tajja kuyita kwa Anita naye kyewuunyisa president kwe kutuula n'alaba sente ezayiika nga zisukka mu buwumbi bwe yawaayo mukawuluka Seeka ka NRM ayitanga bbaasi ne bakola n'abalonzi abalala ne baleeta abasoga abo ne baleeta abamukubawawa omusoga n'omusuza mu woteeri n'afuna ku kyokulya kya Sheraton n'anaaba ku mazzi gali agayiika gokka n'atakuwa kalulu kati buli gwe baagandanga nti gwe toleedegeba ovoota nga baddayo mu bbaasi nga bamusasula kasente kobolonzo batakoze ekyo Tayebwa yavaayo naye asa ekyama naye ekifo ekitaliimu ssente nkisaasaanyisaako ntya obuwumbi 56 obuwumbi 56 Tayebwa kyamusimatuka bwakozesebwa mu kunoonyeza Anita Among akaluka Seeka kati ababbi bamanyi okweropa president agamba sosi ya mani ate nga jukira abadde afuna feedback
gundi oyo sente ze tezitegerekeka ate nakola bulungi yeze taziriyanga akwese Amonga yasitula president namutwala namulaga ekizimbe kisinga Entebbe namulaga eddwaliro namulaga essomero namulaga n'ekisaawe ekigenda okuggwa. Anita Amonga yakola mu ensobi bwe yatwala president Museveni namulaga olubiri lwe ne parliament yonna n'agitwala almost buli yakkiriza okugenda n'ayita ne CDF nga special guest John Muhoozi niyerabirako oba abadde mukwano oba alowooza John Muhoozi abadde mukwano gwe era juzi mu birthday run yawaayo million 10 amugamba nja kukola kyonna ekisoboka ekimu ku bizimbe byebyo project yakibulamu linnya lya mukyala wa John Muhoozi omukwano we gutuuse namuga sirina kyenja kukola kijja kunnema kukola nga kyakibulamu kyalote mukyaga yes Anita Amonga yazimba ekizimbe n'akibulamu mukyala Muhoozi Muhoozi kaakati ekyo n'okijja wali bwe tugenda ku seeke ng'etudde wano bamaze okulonda bayisa abaki bali mu pi bonna abapya unfortunately kuolwo Anita Amonga right honorable afiirwa oba sezaalawe mama w'amagogo ajja afukamirayo mu maaso ga pulezidenti tata Nazaala afudde mbadde nsaba ababaka nga 2 bamperekereko okuziika Museveni agamba no teri mubaka agenda era yatwala Kabanda alone Museveni yagana abaka okujja okuziikirako manyi lwaki yabagana yali aleese Mawu nga muyise nga ayagala atabule ababaka awo nange nesibyewo Museveni anyumirwa nnyo ebintu by'okutabula era bwe yamanya nti ono atwala bali ajja kubakubira eyo enjiri bayagala wano kati Anita agenda ku gundi wali ku NRM secretariat alagira abantu be tabalagira na malusu Mawu mumugyeko kubagenda okwogera ekyankwanzi era bawagambi badde ku list yesera bakode bamugyeko dda akomawo nga retreat egenda kuggwa maze okuziikira okugenda okuziika Nazaala oba Sezaala bamugamba nti ekiri wano Mawu naye atanoonya kalulu n'agamba nga ali Kazinda His Excellency I'm not talking as Speaker of Parliament. I'm talking as number 3. Vice Chairman NRM. Terijja kulaba bano balinyidde ku ssaawa wano bajje bonoona ekintu kyaffe nga tebalina kyebagenda tukola. Yatabuka. Omu ku beesimbyewo abuuza Pulezidenti lwaki mwalonda amannya 2 nga muli mu seeke nga teffe Parliament yeeronda naga nti kitwakikola naye tusobola okitereeza nga tutwali commendinga tujja ku defendinga recommendation yaffe naye ffe tusalawo mu ssaawa entuufu tujja kukola ki twakavaayo bwe tuti okulonda bakwongezayo kwa sipiika paka 25 bakwongerayo Loize eva mu erabika mu musana motoka atulete monitor era abantu anta balina okuwalana ate anabawalana 10 yabagobadda okavalinga Parliament ejo wali ko speaker goba amawulire olugendereza president yakikola n'ensonga nga tebamukavalinga ni speaker ogobotya Media House okukavalinga Parliament bakubya Anita tebamukubye balese stories za Anita kakati bamukotinga agamba nti eyo birthday gift ekibuuzo kye papa yajimuwe motoka ye ekibuuzo kye tima kiri nti birthday ticket birthday gift yajja ddi Anita bamuzaala mu gwa 10 yakeerako nammeera tubuulira nti ebaddewo emyezi 3 ne Kabanda yagirabako lwakweyogeza kati ntagimanyi Muhoozi agamba nti emyaka 55 zitolanga ku motoka eyo Cross Race simanyi ne maama wange tata wange tuyimirizeemu katono nina omulwadde wano emotoka cha birthday gift
otugambye anti bamuzaala mu gwa 10 kyokka badde maze emyezi 3 nga yajja bwaba bagimuwa mweri eyaggwa bagimuwa late bwaba bagimuwadde mu guno emyezi 5 bwaba yabafidde eno bagimuwaddewa naye ekibuuzo ky'ettima kiri kimu motoka yeekolebwa mu Bungereza yagikola Bungereza alirayo gundi sanction bamusanctioning essanyu livaawa gavumenti okukkiriza Rolls ejje muno Rolls omanyi mmeka mu Uganda gye nasooka okuwulirako ya Ssekabaka Muteesa erina museum nga bagitawulirako ng'ekijjukizo ebbeeyi yaayo giraba president agivugangako n'omutabani agamba tagivugangako kakati ekirungi kye nti ye abali talya mu nzikiza Anita Amongi abalaga kuwa mulira awo mu lujjudde oba mwagala muyombemu ati abaganda bagamba mukulu Siraji akatali kabbe olya gumbo sula muri kayinza okuba nga nyini kakanoonya n'ekizibizi n'okisuula kati nanti Rolls yabuse mu Uganda tulina abantu bomanyi nti basinga Anita Amongi sente bangi ababadde mu gavumenti eno throughout nga tavangamu okyokulabirako mukwano gwange gye n'otafiire yali avuddeko ku bwa minisita naye kankwesa mu Kuteesa oyo yawumula kati naye emyaka gy'amaze oyinza ogamba Anita amusinga sente Kuteesa yayogerako awantu lumu nti sente zaalina ng'otaddeko na kino ekisaayo ne hansi buli 10 kya Uganda alinako siringi 3 Sam Kuteesa ekyo osobola okikkiriza gundi ono tabangako mu ministry entono okujjako olunaku lubaali bamukubya akalulu era yafuna obwa minisita president yagala mugaana twajja ffenna tondeka waweeru tugenda ffenna kyonna kyompa nteeka okubaawo n'amukakajulirako ka constituency n'akamuwa n'akomawo waayo oli wange funa akantu awo kakati oyo wali olabyeko nga ebintu oyinza n'okuteebereza nti ekyo kizimbe bagamba mu lugambo kyotafiire suulyangu na lugambo mu kizimbe kyotafiire wabula mpulira balala babyogera naye obisanga mu sikando nti yaguze ettaka lya gavumenti faamu y'enjeru simanyi yawa watemangalo nagiguze yaliko mu lands ettaka lya butabika ne likendeera nga bagamba yali tutte naye ani yamugamba ani yamanya nti yali tutte nti embeera ya Anita teyamanya nti embaasa giriridde ku ssaawa ya Queen waliwo abavudde naye embalala abamanyi ebinnya n'entuula yaayo kati wojjaawo n'ogira era obanga izeggo ya Anita nti olwaleero luno omuntu okugamba namba 3 president n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa bamubuulizeewo ku bintu ebikalu physical n'ebitalabika ebiri mu Uganda n'ebitali naga abasobola n'okuswala nga bawulira erinnya lyonooneka ebweru yateekawo ko akakiiko ka beti kabawulize oba alina ebyobugagga biri naye kati agamba baddemu aligigyono mupya aliwo ate no mukamba okusinga ku beti kambi talinga beti kaba adde akubya byayo kuba mukama we yamugamba bw'okwata omuntu n'ekibbe ayinza okutwala sente ezebweru muleka aziteeke wano tuzifuna oyo n'asigala ng'afuna musaala talina byakola bwe yakolako ennyo ng'agamba mukomyewo zino zo muzikole naye nina n'ebizimbe byetandise okulamba nti tugenda kitunda wakifuna mu bukyamu tugenda kitunda kati yakutteku ate jjukira mwana wa musibe alina okuprovinga nti ali different ne taata si mwana wa Obedi kati president yakuteeka mu constituency family emu n'agigabanyamu taata ali mu kkomera okeno gwado omwana obwa ayigigge Mami Siraji fantu badye tusuubira Mao yagenda okuba speaker ndako kino Mao bamujekawo nga Dikoyi abuzeebuze nakubuuziza bamuleta kutabula kibalo kiri era ne bwe batandijjeemu Amongi era ne bw'anaasigalamu nga tebamusibye Amongi ayinza okuwangula akalulu ng'akozeseza ssente kubanga even before nga bagenda Kyankwanzi bafunayo 5 aba MP waliwo ezigambibwa ezo zisirinako mukaku nti nammeere yabadde agenda ozigaba waliwo ekyamukwasa era bamusanze n'ebitereke kati waliwo agamba nti alina obuwumbi 10 plus baali bumuteresa mukazi era oba naava ewa Kulisobole bajja genda eyo
baga sente ezisinga zibadde ziyita kuli Sobole. Chris Obole yali uddayo twogerera. Ate okubanga ali under arrest. Abantu bebataddeko okunoonyereza UPDF ne CID bamanyi ebigenda mu maaso mu parliament. So kuli Sobole wabaawo ajja kuddayo alina kudduka addeyo asekula ebinyeebwa nga bwe yabisekula nga Kadaga amukoze eki n'obulo naye nga Chris Obole addeyo asekula ebinyeebwa n'obulo. Of course nze bamukubako ekifaananyi nze mukwano gwange naye objectively njogera ekikola ekiriwo kubanga ng'ogyeko biri twali bamawulire monitor yali biro chief w'Embale monitor ng'era tukwatagana ne we yajja n'akolerako ku monitor yali boss wange musajja affe kyebigenda maaso bimulekawa Hashim Salongo Hashim Magogo already ayinza obutadda ku wafufa wali trending nayo kyamuyise mu ngalo naye kyamuyise mu ngalo kubanga abadde ne backing nene nti ne mubabba mubagezako okuyita mu kamyufu yayambiwako okusooka mu kamyufu yayambiwako mukyala ne mukumuyitawo nga bagyemu omuntu nayambiwako mukyala kaze magwa ali ano opposite abaawo nawo Anita gundi Kadaga yabalwani era abantu bonna abasukka omwenda bebaali babba Kadaga yabalwani era bwe bawangula tebadduka ku kavule basoka kugenda Kadaga Kamuli bamo tutasiza abantu batubba kati asobola okujja n'abo bonna nange nkoze mobilization tomuyisa mu maaso kati ate Museveni mugezi bwa kulwana takukasuka oyamulwana ku Seeke yamugamba gojja okumperekera ogenda ku registration kwabiri kuoli ati meeting yabadde eno yayise Kadaga aho tubuza lwaki Museveni yayise Kadaga mu meeting first yabadde agala bali consiling Nanita era yabagambye bali consiling batambulire wamu naye nga alina kyanoonya for the first time yabadde n'aba religious leaders abanaddiini abakolera abalokole biki wasosewo na Sala n'agamba Kadaga tubuulire ng'oli mu kisanja kyo ekya parliament ye-10 sente wazitambuzanga otya ng'ayagala kufuna basis wanyigira ono era yagifunye ate bakubikira olaba yafiiridde mu ngalo okabira mbikire lwakutukidde mu ngalo kakati ekyo Museveni yakulabisa era sente ye togiriya kugendereza n'ogamba ojja kumalako nayo nakola ki n'akimala ekyokubiri mu kalulu kano omuntu abaddemu nga si wa NRM naye ng'ate manya nga tagidde ku kali ya NRM Namuganza yali udda wa Namuganza bino byonna ku Seeke Namuganza yekka yalabwako nga mu beesimbyewo ng'atambula ne president mu motoka eno era mu bigambo bye bivaayo yagamba president waliwo ayagala omutta ku lw'okwesimbawo n'akiteeka mu ki so kuba deputy anything can happen Deputy Speaker tusobola Namuganza okufuna Namuganza naye tusobola kufuna Mawu era bwe bafunye Mawu it will be a surprise ninga bagambye mukyala waliwo omukyala omulala gwe batunuulidde so Kabando kugenda emukono n'agamba Piero nkwelolize ne bayimuyimulira abanaamuwangira naga mukubenye engalo process ate yagambye ni president agenda ozibu abatakubye engalo mulimu bebagamba okunoonyerezaako abalala basatu omuli ono Ssentongo Spire Jimmy Spire waliwo n'ayadduka ebweru simanyani nani president ayagala immediate report kubyaki kwebyo era bwawona naye afukamira neyeetonda ne bamukiriza avuganye bamulire mu kavuyo ajja kuba musiru akite Anita akite bwakkiriza n'ayitawo tawona sovereignty bill gyayisiza yennyini Museveni yakimanya ekyo kyajja okuyitamu bannaddiini bwe baalwana n'ebibiina ne birwana Bank of Uganda yamalamu governor yamalamu ekigwo n'agamba kino kigenda kusuula wano kigenda tukosa naawe wote wooli kanzijemu bibiri tabasanyusa ndekemu ekikwata abalala ne Anita Amolo teza ante tteeka liyeekolera yero kaadi gibaawa governor wa Bank of Uganda bwe kumubbako laptop gundi laptop ze babbye
ng'alina kamera ezisukka mu 2 ku Bank of Uganda n'abasirikale abatali wansi wa 8 ne bazibba ne bakwatako 6 immediately kati eyo warning tirinnya mpola kuki baada wawoninga Governor Bank of Uganda nga bweri warning ku Nammeere kano ke bamukute mu Nammeere linnya kukyawa kati kino kigendeko tojja malako Masaka ajagala ng'erimu omuntu we Nammeere ate ye omu ku baagala okulwanyisa embuzi omwana gyagamba tasobola gigumiikiriza yadde bamuwadde obukadde 10 naye ebyenguzi takola ki kajja bigumiikiriza ne taata tayagala nguzi kisanja kikujjawo tulo team no sleep kutunula no corruption kati awo we tuli na akasembayo ddala abantu babuuza kubigenda mu maaso bulijjo nyo kyatwetinga kigenda mu maaso ani afuga Uganda pulezidenti yaleeta mutabani ng'amaze okukolawo MK abantu abamuwagira Bagashumba Haruna Kasolo Bamawanda baki bagamba pulezidenti ono gwatulaze nga ye musika naye n'atambula walamba entambula ze Uganda n'agenda ateekawo emipiira n'akola ki finally alaba nga abantu balina ebigambo bibamulabamu ebitali bituufu n'ensi endala yetonderako ya Kenya yetondera ku Amerika amugamba gwe genda obeere CDF n'obuyinza bw'obumu wa chief of staff obwagundi commander in chief n'abumuwaako era asobola okukola ekintu nga tannabuuza ku kitaata we n'amubuuyabuuza nga bwe yatwala amagye South Sudan speed nga bwe yaleeta tanka n'amagye mu kulonda kwa by election wano nga bwe yatwala amagye Kasese nga gaagala kukola ki kati alina obuyinza obukukwata n'akusiba ati hiziwe tata n'amubuuya ekirala ebintu ebimu batambulira wamu jona muhozi ne taata naye omwana talina mizi ogenda okuyanga gwe tugenda tugenda kukola tuleeta fono gundi tanaba kutuuka gwe mwanyinaze Nammeere genda mpola naye oli mukwano gwange ye muntu ataakulirako mu nnaku nga taata we akulidde is a planned kid kakati oyo talina kyamanyi kyannaku bamubuulira bibuulire nti wano waliwo kino ekyokubiri taata alina omwana omu official amanyiddwa yadde nga yinza betutalina abantuukirira nga bamwesibako abamu ne batwalako ewakadaaga nga beeyo Busoga ne bampisaako ne ku poliisi enateete ne bagamba nkwate naye nzi bali abaana bagamba baabwe ne bamisa ne birth certificate eyabaleeta ye yali kojja wa Jennifer Musi omba munsi basaddaake bafune taata sirina buzibu naye ate sisiba ku muntu taata we kubera nga ndi muzadde mwana ayinza okwesibako beesiba nnyo ku balina ku ssente waliwo omwana yeesiba ku eri Tumwini ne mugamba nga ali mu bannamawere bawujja nti gwe mwagenda mu nsiko ne muzaala abaana ne waliwo omwana bwati ne bwata naga nti wabita ne mugamba mmanyi nfunye abaana bennonzi abannansiko bangi ne mugamba wa Tumwini Ivan Regima wa Regima ne mulonda naddayo ko ekigali ne mufuna ettaka lye wano egomba eka 10 kyala sale n'alikwata n'aliwamba yali yampaddeko 2 nakati kukyalikabo yagamba yakola api nena mutwale otafire n'atuyamba n'atukolerera ku kyapa omwana akirina so omwana asobola okwesiba ku muntu obutamwesibaako ng'ayagala kufuna bufunye biriwo ne ku bantu abatali banene tetugasukkanwa nange mubeere bulungi mweraba